Ampuliriza nkulamusiza konyo era josinzira okuliriza Manduso kinana mwenda akatonyeza biri CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka eno yabavubuka ab'omulembe omutebi Manduso enaku z'omwezi ziri 3 omwezi tuli mugwa Gatonya muite January omwaka gwa 2025 nkwaniriza ku programu ena ate mungeri enjawulo nti omwaka twagusimbulira tugusimbudde tutambula nagwo naku 3 tuzikubye olukumu mu twesigadde 362 ne guno tugumaliko tuyingire 226 nze Kalule Lameka programu kirizo bagana mumanyire ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi tuzirondola n'abantu benyiri betuganda okuzirondola nabo n'otambula n'okumanya bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga ne bweruwaalyo ebweru bingi mu nsi ya Lebanon abayo bemulugunya ndi Israeli yetuyobodde endagaano ezasibwako emikono okusirikiriza okulwana bachawereza zigundusa mu bitundu eby'amaserengeta ne basenda amayumba g'abantu mu Rwanda lwe Gaza Israeli yekubye yessa abantu abasukka mu 7 bangi bafudde ate obunyogovu bungi mu bitundu ebyo kakati n'obudde budda ku bunnaabo naddala abaana abato bayisibwa mu ngeri enzibu ennyo ne walala bingi bibaddeyo mu nsi ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga erya South Korea omukulembeze Yoon tumujjukira nti yasindiikirizibwa okuva mu ntebe emabega kaawo wadde ebiwandiiko ebikakasiza ddala nti avudde mu buyinza tebinaba kusibwako mikono olw'abalamuzi abasatu abatannaba kujjuzibwa ku kkooti ya ssemateeka abalina okusalawo ekyenkomeredde akakiiko akavunaanyizibwa okulwanyisa obuli bw'enguzi mu banene mu ggwanga eryo kaayisa ekiwandiiko nti akwatibwe bunnambiro obutasukka bbalaza ya sabiiti ejja kubanga yatyoboola woofiisi gye yalimu n'agikoleramu ebitajjansa akakiiko nako kakedde kusindika basajja baako omuli abakuumaddembe abakessi mu bitongole byonna ku maka g'obwa pulezidenti mu kibuga Seoul era bwe batuuse eno amagye agakuuma pulezidenti Yoon ne gabazibira ekkubo obutayingira maka ga bwa pulezidenti kutuuka eri mukulu babaddewo mu budde obw'okumakya ne beezooba ne babaganya okuyingira okutuuka eri pulezidenti era bwe batyo ne bavaayo bukumbu nga tebalina ke bafunye ne bafulumya ekiwandiiko nti twongeddemu akaseera tumale okwetegereza ensonga n'ebirala bingi bikoze amawulire. Nina minisita ombeezi wa Kampala Kyofa Togabe Kabuye muzzukulu wa Kasujja ibadde otubuze kubadde owulirawa Bannayuganda mwenna balamusizza naye naddala okusingira ddala abantu bewaffe Nakaseke mbaddemu nga bizunza naye era Katonda mukulu era yamanya nti bwe tutandika omwaka 2025 bw'osooka nze nkusooka kuba nze nannyini kibuga Nakaseke agamba ki? Nakaseke bulungi nakulabye mu kusaba kw'omwaka oli wali bettendo nenga bulijjo kyofa amanyi okuyimba mayife bazzukulu ba Kasujja tetulina bye tutamanyi kukola naye tubikolera mu budde obutuufu kulaba okuba ettendo nga moyase nkulisayo bonna abagenda nebaza nnyo mmwe abantu mwenna abagenda mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ku nkomerero y'omwaka abagenda mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ku nkomerero y'omwaka kulisayo mikwano gyange abagenda mu nkuuka era ewaffe kamwa koogera twafuna tikiti ezisukka 10,000 abantu bange ne bajja bungi ddala naye ku luno ekyanyumira maye abantu bange bazibu ne bankubirawo akasimu analebo olikoze kiki watukoze bubikozi nakoze eki obukuumi bweyongedde kozi obadde oyagala biki kozi mwageze wa Ssaabasajja mwadde mwagala ki naye amawulire ge nafuna amalungi abantu bange basanyuka nnyo okulaba ku Ssaabasajja era ne baŋŋamba bannange nga wali wala walinga luddawa ng'otulaze ku ssanyu kozi omutanda mumulabyeko ti omunaalyoka ŋŋamba nti oba mukutte nako kozi olimba mbampise kumpi bw'ati so nebaza Ssaabasajja tiwebale kutuzaamu essuubi yatuzaamu essuubi era nze ndowooza kubigendererwa oba ku nsonga 12 ze yalambika nanyumirwa nnyo ensonga number 1 ate obulamu tugamba bannange obulamu bugenda butereera so twongere omusabira ate n'ekyokubiri kikulu nnyo ngaffe ndowooza oba naasosola bantu
abaganda n'obuganda tulina okubeera nga abazungu bakita jealous obujja eri obulamu bwa Ssaabasajja. Tulina bukubaganyako birowoozo, tulina bulwanirira kubanga eyo lyeriiso lyaffe bwe bulamu bwaffe lisuubi lyaffe. Newe bale Ssaabasajja tuzzaamu ssuubi kati mu bumpimpi abasinga okusanyuka abanga ab'ennakaseka abeebulemezi basanyuka nnyo oba balamu asanyuka nze simanyi abeebulemezi yakola ki yasanyuka nnyo bwe baakulabako. So tukwebaza we bali nnyo tuterawo olunaku olwo naye ate singa obukulu we bali kutuzzaamu ssuubi. Kulabi wano ng'ojja ne ngamba Chofa eggaali yo bayeeriwa kati abantu batambula na gaali Chofa ye tanafuna gaali jatuna kaseke gaali. By the way ekigambo ekyo era tubaddeko mu lukiiko era endalalala zesijja kwogera bingi. Ekigambo ekyo nkivumirira nnyo era njagala poliisi okuwoninga tekimala okulabula tekimala. Abo abaana beetaaga kukwata nakuteeka kugira mu nkola si lwakuba nti beekozeemu effujjo naye beetaaga okuvunaanyizibwa okusobola okutangira kigenda kulanda ekijja kulanda. Omanyi ebintu byano bitandika ng'ebisaaga tugenda okulaba ng'ekintu kikoze eki. Ndabyeko omuyimbi omu ate era omu kubamanyi era ab'amaanyi akoze akavidiyo n'akasa ku TikTok naga nti nze kati ngenda kuba na Jambia. That is the problem. Oli wajjanga nombagana nga si manager wange okukusindika okuzza emabega nkuzzayo na Jambia enonga bw'ennyimba. So kati bigenda kutandika kulanda bwe bityo singa tebabigenderera. Mu nsonga zaffe omanyize banne kati omwaka guno era nagambye abantu bewaffe nti banne abeebulemezi tutambulire mu miramwa 12 Ssaabasajja gye yatuwa. Ekimu ku miramwa nandoza namba 7 yennyamira nnyo effujjo ebikonde kwegana ebitali bintu bya buntu bulamu mu parliament. Kati Ssaabasajja ngenda musaba na kinakyongereko. In fact bisensedde ne mu nkiiko eza government ezebitundu. Era nze mbadde mbiraba nnyo mu kesi saawo nikakatubira ne mu baana abo. I mean okay mwe baganda bange ntimanyi mwagala nnyo okubeera waggulu naye tosobola kudda ku ntiko na ffujjo. Tulina abayimbi wona ab'amaanyi okimanyi bangi bo tusanga na mu buvuyo kati omukulu Yichagulanyi no ayimba nyimba za gospel Silver Kyagulanyi gwali omuzabyeko mu kavuyo kona naye kati kwaba ababiri wali oluyimba ze bayimbeza amakulu ezisingeza Silver Kyagulanyi. So I mean Sebata te omulaba Sebata aline gaali talina gaali omanyi Sebata yajjayo omuto omukulu omuki nga buli omu abamutwali mwana okwenyiga nagamba abantu nti halika abantu sirina nga ndaba ngenda okwenyiga Bamaliya Mundagire yonani ono Kanyomozi Juliana kwegamba olaba yimbi bolaba nti atadde waliyo obulamu bwe bamisaaki fenna tubatya misaaki nga mutufu atuka okugamba nti agenda kuyimba nawe ewuwo owulira ngo yagala ogenda okoleki omulabe obirewo kati abamuze manyino ogula zi ticket ne bwesigena ne olwokuba nti ekitiibwa kiri kati so tsagala mudde ne anyway poliisi yansanyusiza ne njagala kubalabula kati nga minisita w'ekibuga effujjo likomye effujjo lyakomye kati bategedde manyi tebategera kiwanvu ne effujjo lyakoze eki omu kwabo yali mu komera yankubira nangamba minisita musajja mbadde nkuwulira naye neetoze ne bwe nkulaba neyambula kati nenfukamira ku ttaka sikyadda nadde manyi ategeera kati ate negenza okulaba omu kwabo ab'eggaali juzi ogimanyiko nti yaliko yagiramu yangamba nze minisita njize nalisirabagako ntegeddeko nze amiina kati muyize era waolabira nti abantu abo kasita nalaba omukulu abagobye mwe temwakitegeera ani abagoba eri Jenosale manyi ye tatera kwagala kulinaana bantu era nabuza kuze ye kiki anko ngunyize nnyo nti abantu bano si batuufu kati nze naye sitegedde nti lwakya nga nze ndowooza ye omanyi alengerera wala n'asirika kati ogenda omubuuza ogenda kimala kwona agamba sagamba bantu bo balaba abantu era yaŋŋambye kimu olabye abantu bo nali neebuuza ye ddadi ngonyiise nnyo nesikitegeera kati nategedde lwaki akolaki waliwo omukulembeze omu agaye nti buno buzibu bwammwe gavumenti mumaze mu buyinza emyaka 4 ne mulina generation gye mutaategekera in fact agiyise lost generation evuddemu ebikolwa nga bino
bunafu bwammwe nedda ate gavumenti si bunafu bwaffe kale bwe kibanga wabaddewo nti anything ne kutegeka kugitegeka nakyo kugitegeka si kugitegekera naye okugitegeka kati ate bunafu bw'abazadde palasa alina maama we si kyekyo ne taata we bakyali mu nsi n'oli alina maama we kitegeeza maama tebaakola mirimu gyabwe mpozi obunafu bwaffe bwemanyi anti bamanyi nze kyofa nze minisita ayogera amazima obunafu bwaffe eddembe eringi balina eddembe lingi babikola bakuma ddembe balaba bannayuganda tuboonoonye nnyo eddembe lisukkiridde kati fe abali mu fitulaba n'owulira n'omufaane ojanaogawaye bantu bamukulu sijja bakwatako eddembe likoze eki lisuse kati ndowooza tuddemuuko emabega n'abazadde be balina omulimu gwabwe ate era famire eyo yeetaaga okwemulisamu nalabyeko oli omwana ng'agira kitaawe nenemanya ebiseera ebyo senga ddala muzeyi kyofa togabyakyaliwo nyinza omugamba ekigambo kyonna andabakaana nga kitegeeza famire erimu obuzibu n'abazzukulu olabwe bakolaki ate nejjajja mufo kyokuddamu okukomyawo omuzukulu ono baga nina abazzukulu banyina olwekyo obwomukoze begenda question marks abazadde tuddeyo ku nnono definite ate era Ssaabasajja akitugambye tukuume ennono zaffe manyi programu ya lenja gitambuliza nnyo mu miramwa egya Ssaabasajja ate emiramwa egya NRM towagika emiramwa egya Ssaabasajja kumpi gyaya tejawukanye nnyo n'emiramwa gya wali obadde kakati Ssaabasajja tuddeyo ku nnono ki kati buli muzadde bw'onoddayo ku nnono awo gavumenti ejja kujja kuyambako ampuliriza oli ku mpanduso dakiika ziri mukulu wange gwe dakiika ziri 22 zimaze okuyita ku ssaawa eyakawungezi kalero minisita Kyofa Togabe Kabuye gwe tuli naye wa Kampala muyogeyoge mwafuna senkulu w'ekibuga Kampala omujja Hajjat Sharifa Buzeki n'omumyuka we Mwami Kigenyi Benon muyogeyoge kati ate naawe musaana mutwebazeemuuko ak'ensusso lwaki bintu bibiri kisooka gye buvuddeko nga mugamba omukulu atusibako abantu be omukulu atusibye ku luno bwe yagamba be nabasibako kamba bajjeko era abamu ku ffe ne tukwata epeni n'olupapula mukulu embeera eriwo wano waligiza otuleka tutambule bwe tutambule ne bootuwaddemuuko yatuddamu tikimuka mmala okwebuuza madde ngaawo mbeera balwayo omukulu namala ddi okwebuuza naye ngenda okulaba nga be yateeka mu bbaluwa nti kammala okwebuuza ne kwono noono ng'omuntu n'aŋŋamba tutambule bwe tuti ekize ekyali kigenda mu maaso Kampala kuba ono executive director tumuyite accounting officer tumuyite kaawo naye ate kaawo ono wansussumuuko ku bakaawo abalala nti yeyeetoololerako emirimu kakati omuntu ono buli lwava eno n'abanga minisita nga tufuna obuzibu bubiri omulagira jjukira alina okulipootinga ewa minisita omulagira naye akugamba naye gwe Kyofa ndaba eyagukuwa eyagumpa ngalingako munaffe oli agamba eyanziba yakola ki ogawayi kino twakikoze bwe tuti who are you ndaba eyagukuwa yakola ki kati nga tufuuse obuzibu naffe basupervisor tubadde tufuna ekizibu nga tokyasobola supervisinga muntu oyo buki bulungi kati ono si yagumu yagukuwa si yagumwadde anti kati ono olwa tuddayo mu system entuufu nti tuddeyo mu system abantu musabe bajje nga bakimanyi nti nani mukama wange okitegera ekyo kimu ekyokubiri ng'abantu mugamba omukulu atusibyeko yamulondera mu kkanisa kati katuddeyo eri bakole ki tugambe ti system bali oba 46 oba 5 kumpi 5 ekifo ne kirangwa ng'abantu bonna bakola ki nga bulabe balanga bakawo balanga ba subcounty chief balanga omukozi yenna
ne benyigiramu nina emikono gyange gyalonda era ne baŋŋamba kyofa giragirako bino olwaleero omukulu yatugambye tulabe sisitimu kati so ne zitambula interview ne bababuuza ne babagezesa era nzi nalina ebirowoozo byange naye mbambiwayo mungu ne bunga kyofa bayinza okugamba nti ate oyagala ku influencinga sirika zigenza okuggwa ne muvaamu abantu abo ababiri kakati one tusobola kugamba nti omukulu yatunudde eno omukulu n'atunudde eno omukisa guli open buli omu agenda akoze eki asabe era buli omu agezeeko kakati kitegeeza ki ate alambika bulungi ensonga sigamba nti yali yagwa naye yasigalidde kati bano abalambise obulungi ensonga zaabwe ne basembera ku mmeeza kakati awo tugenda tutambuza emirimu nga tewali ekyokubiri tosobola kubeera minisita nga gira omuntu kola bwoti nakutegeeza tofaayo nayogedde dda naye nayogedde ne president ono yatayogera naye omanyi abantu bwoba oyise mu system bamanyi ekisooka bano bakozi myaka 20 mu ki wano wandi bonna bayise muki bo bamanyi ekyokubiri tufunye abantu abatali politically inclined tebanawe besigamye ku byabufuzi bo bakozi era nange nsaba era ngenda basibirira entanda kuva ku Mande ne ku Lwokusatu timutambulire wano katukomewo katono tutandikire ku nta ampuliriza imanu sokolera dakiika ziri 28 zimaze okula kusawemu yakongezeka leero njagala okujukiza nti omusajja webuuza jona asomeseza omwana wo mu lusomo olujja lutugendamu okuva ku primary okutuuka ku university jangu buzimu mu mwoleso gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate lijja mu nsawo yo mulimu ag'ekereziya ag'abasiraamu ag'abangilikani ag'aba advent oba ag'aba seventh day n'amalala mangi omwoleso guno gugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini gwe tulimo gukomenga 12 omwezi guno awo ku Mengo Senior School tubategekedde olusiisira lw'ebyobulamu nga mulimu okubajjanjaba endwadde z'amannyo n'okukeberwa endwadde ez'enjawulo eri abakulu n'abato okujjanjabwa kuno n'okukebera byonna bigenda kubeera bya bwereere bannannyini masomero mujje mutendekebwe ku ngeri y'okulwanyisaamu ebiragalagala mu baana b'amasomero ate n'engeri y'okuziyizaamu era n'okwaŋŋangamu omuliro singa gubalusewo mu masomero ab'ekitongole ekya faya bagenda kubeerawo nnyo ab'amasomero mujje mwewandiise mwekwata emidaala mwolese amasomero gammwe abazadde bajje bagalabe mufune abayizi ate namwe abazadde mujje mulambule amasomero gano mufune amasomero agajja mu nsawo yammwe ate nga omutindo gwegwo okwewandiisa gajjamu ku dduuka ly'ebyobulambuzi ku geeti ya Bulange wano e Mengo essimu k'okuba ng'oli eyo eri noti 7 noti 9 248 248 bw'onoosubwa omukisa guno okwolesa essomero lyo mukwano ojja kuba ofiiriddwa nnyo ate nawe omuzadde weyunira omwoleso guno kugambya essimu eri noti 7 noti 9 24 82 46 nenkujukiza aba Forest Resort Rweza kino kifo kirungi mukwano bategese buli kimu genda owumulireko eno obulamu bugenda kutambulira bulungi emmere ya buli kika ya wano n'ebweru w'eggwanga Continental bagirina balina ebisulo birungi nnyo balina ekibira empewo yawo yeri nakyo kugamba obulamu bwawo bwanjawulo Forest Resort Rweza balina swimming pool nongi nnyo balina children's center balina ekifo kigazi ne bwo bayagala kukolewo mukero gwangeri yonna mukwano genda bajja kukuwa omwaganyo bekyanya oyagale oyinza okulaba ebigenda mu maaso nga oyita ku mutimbagano ogwa www.forestscaperesort.com era oyinza okuyita ku mutimbagano ogwo n'obuukinga n'okubuukinga www.forestscaperesort.com The Forest Resort Rweza basangibwa Rweza ku luguudo lw'Entebe nga tunatuuka ku mafuta ga gas ngodde ekajjansi bakujukiza nti Forest Resort Rweza tuli mugenyi naye oli kitundu ku lugero lwabwe olw'okwesiima bakubire ku simu noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 486 ndine minisita ombezi wa Kampala Kyofa Togabye Kabuye naye nga nzira gyali njagala okujukiza nti obulungi kwefaako
kubeera musajja oba mukazi weetaaga okulabika obulungi. Nga tuli mu kayisanyuka ennaku enkulu nyumirwa empeereza empya eya Karu Unisex Saloon ebulenga ku luguudo oludda Emityana nga wakayisa parking ya Shell. Balina abakugu mu kusala enviiri ez'abaami mu sitayiro zonna, bakola enviiri z'abakyala n'okuzisiba mu misana egy'enjawulo, bakola make-up, bakuleetedde omukugu mu byenjala, kamasaagi k'okumutwe ng'omaze okusala enviiri keeko, era bakamanyi bulungi n'obuweereza obulala bungi. Abalina emikolo mugende mukolebweko ku miwendo egisaliddwako. Karu Unisex Saloon ebulenga ku luguudo oludda Emityana nga wakayisa parking ya Shell ogenda okubasanga. Bookinga kati okolebweko abakugu ng'okuba ku noti 7 24 44 76 noti 7 24 44 76. Karu Unisex Saloon bali bulenga awo ku luguudo oludda Emityana nga wakayisa parking ya Shell. Honorable Senkulu ow'ekibuga Kampala omujjaze wali ababaddewo bakoze kye basobola era abafulumye balajjana nti ekitulemesezza okutuukiriza obuweereza y'embeera mwe tukolera obusente obutono ka bajeti akatono n'ebirala gavumenti byagaana okutereeza. Kakati ono mumuleetedde mu mbeera y'emu tewali kikyuse munaasuubira muti enjawulo muyi. Ate neebaza nnyo bano ababadde batukuumira ku ntebe Mwami Frank Alusa ne munne ate bo tebalajanya ate bakoze bbanga ki egyo emyezi 3 tegiweze faini myezi ng'ebiri ne weeks ezigira naye ebintu bye bakoze n'ebye batadde mu nkola ate bisinza ab'emyaka 45 bintu ki bye bakoze babiri nabo katirinda ko mu handover report anja bikulaga nti akino mwezi ebiri nakoze bingi basanze biri mu pipeline engodo zibaddemu nga bakola gwe wacho badde tozikola azibaddemu nga bakola era bali baleka zitambula bitya nga tuli kugira kisaka aleka zitambula naye katika nkusese nti enteekateeka y'emirimu oba enteekateeka y'ebintu n'okulungamya kwe bategese era ono omukyala Sharifa bw'anaatandikira awo ate mwana atutagenda funa buzibu. Muganda wange kankubire muto wange Kalule ne bwe bakuwa studio eno gwe n'oyagala buli kimu bakuwa isimanya ya condition kino kiri buli nsona galiwo SC buli wamu kimanyi wano ate good tojja kukola. Okay. Naye bw'obeera ne attitude entuufu n'ogamba ekintu kino kankiteekeko obulamu bwange obwongo bwange kiyiyize. Nze naawe tuli basomi ba Bayibuli. Bayibuli yetugamba nti bw'obeera omwesigwa mu katono n'ekinene bikola ki? Kati gwe bwe tonakaaba akatono ke batuwadde okakoze mu kinguzi. Babadde bali banguzi. No. Ati kye ngamba longoosa ebintu ogambe nti mbadde ngenda kukola kilomita 10. Ze nalina teekateeka naye olw'essente bannange bwe mwampadde akantu mwampadde nga tekamala naye 3 zikoze eki ziwedde bulungi buli omu ajja kugamba wamma kati omusanvu guno katulabe twongeremu ndabe nga ziggwa. Okitegeera nze nzikiriza ekintu kimu gavumenti yonna sente buli tetujjaga ndi ziri awo naye ze tulina tuzikozesezza ki? Chovola ba president buli kiseera atujjukiza nti muddeeyo ebigendererwa byammwe biriwa prioritize ntusoosowaze eki tyaha bwe tugamba ebyobulimi kiki kimwagala mu kyo tetujaga ebyobulimi so what nti abavubuka nti tusoosowaze kakati akugambye nti parish development model nti kigendererwa kiki titwongere production abantu tubateekemu amaanyi abantu batandika okuyingiza ensimbi olaba nti akantu katono nnyo weekati kakubeeyi n'ekirala kinene tyawo abantu batandika okukola ki okugula abantu bafuna amaanyi nti kale amakubo nti naye ekikulala ate negamba kwakati mu Kampala yangamba nedda tekyofa bw'otunulira amakubo gonna mu Kampala olina amakubo ameka n'emirirano nti muzeeyi kilomita 15 manye gundi mu 7 tyaha zono yagala zikola omulundi gumu. Naye tunaabeko mu maaso then tugende nga tunaaba omubiri mpola tikakati musooke mukwateko omutwe kyovula kagambye nti katukwateko kilomita zino 3 ezituleetera amaki tikakati bwe mba ndi ku Jinja Road
oluguudo ki olufidi olujane nekwana ku Jinja Road tatatata muzijje munti ye bozimala nti kyekiddako ti bwe nkwata wano nti nembera ku Sente Malodi senga mukola muzeyi ngwaka kiri ezo kilomita mekanti 2 mwezo tizo tuzijjewo naye zikituyamba kinti abantu bonna abaveeno nejjamu akwate enansana tuba tumuwonye kuba olweka kiri luyitamu ne lugende Masuuli tane lugende waffe nakase kate ne lugende hoyima tya olutulukole naye ate wabaawo n'endala nnyingi ezigwa muki ezigwa kuno kwigamba issue kusosowaza kyekisinga obukulu buli lwa prioritizing sente ne bana nkubulire muganda wange ne banakuwa trillion 5 mu kibuga zijja sigala naye ekibuga kirina ebizibu byakyo bina ekisooka nguudo mbi kimu kasasiro bibiri kuba oyo habwe simwogere ko nza n'okunzita era wetudda emyala zituyita drainage okiraba kakati ekirala olw'okuba kino kibuga ffe amatala tugeetaaga kuba tetusobola kukolera mu streets gundi munzikiza kubanga Kampala tuli capital city gye beebasa kiro okiraba kakati ebyo bizibu ne president yabimanyi n'ekirala abantu obutale market space oba waka space kati ebyo byebintu president byatulungamya abimanyi naye birina ku nkugambye nze mbadde mayita bimanyi sha oyo mpozi nga president woli naye president wa NRM era muntekate safaga kati kungudo ate ne tuddayo ne wansi bulijjo yerabirabire n'abisuula nedda ndoza abadde talina lujegere lutuufu lumutegeera omanyi challenge ya president Museveni gwe kasitoma lumutegeera n'okola ekyo kyoyagala munange ofuna emirembe n'okolanga wenna n'okweyagala okola ki nti kati nguudo naye ne tuddamu nti naye enguudo zonna onoozitandikako nti jamu zino tusoosowaze ekyo ne tukimala yensonga lwaki olaba enguudo ezo n'eziri mpota ate bwe tuba tusoosowaza tukwata ku nguudo nti luno ti lwa bulambuzi olaba lingi road eno ekulinanye wano olwo lwa bulambuzi olaba kyekola wansi awaawo tibwe tuba tugenda ku kyobula mumenyi kino bulambuzi oba wadde tukimanyi nti tugenda bulange nti naye twetaagawo nti lwaki kubanga kireeta abalambuzi bangi buli mwaka okujja okwerolera ku mayiro simanyi bagiyita loyo mayiro naye wano wabalema awulidda tugenda tira beera mugumu ndi wano kasi obula twatandika abantu batategeera nengamba njagala nabulagala road tebabitegeera nze ndi kutwalizi muki luguudo era ne bayumba wano ngamba mwete mubitegedde koze ring road tuli kubulambuzi so bwe tumalaawo ne tugamba kasasiro yete bamukubaganyako biki wero kati Katonda of course n'atuwamu awo eyo basitaani yajja oba tugambe Katonda n'atuwamu ekyamagero ekyokugezesebwa kati kasasiro ono naye ate mu bubi mugiramu ekirungi kati saawa eno kyendi ku kasasiro tetukyanoonya mbu we tunaayiwa kasasiro kati tunoonya awo nga sinatuukawo tugamba kasasiro tutandise mukolamu tutya era mbalayirira nti we tunatuukira mu mwezi gwe12 omwaka guno yentenvu tujja kuddamu kulaba kasasiro mutumutadde wali bayo omwezi gw'omusanvu njabalaga kyuma kirya kasasiro nagenda bamutwala kakaaba akola naye omanyi nendako gwe omanyi kye muzukulu akasujja ng'olemedde ku kintu nze sirwana nze manyi byange biba bwebito gwolwana nze omunaggana waali bulungi nnyo ali ludda wa kiteezi akola mirimu ki yali ekiteezi bulungi nnyo era ebadde agenze kulya gundi bakumawo leero yes tukayana nansi gwese kayana ffe tukola netuddamu kayimba kaffe kaliko otegedde kabakole nga bwete mwe museke nga bwe tukola kyofa gwokola omunaggana waali bulungi nnyo omanyi bwe tuba tutatambula ku lugendo tujja funa ebisoomooza biki bingi bwe weekonda mu kubo ng'ogamba nzizeyo gusigala bamukugobya nolemerako ati ffe kati tulinamu ekizibu we are revolutionaries children abantu ba revolution muli bankyukakyuka tuli tetujjamu ate tulengerera wala ate tubeera kubona obuntu buli chipu butonotono bigger picture nkulayirira kati ekiraba ekintu kyabeno
kugambye omwaka guno kuggwako ojja kulanga buli omu ajja ku radio luno bwe batabe na nsonyi bajja kwebaza gavumenti ya NRM bebaze President Museveni bebaze ne giyajja Kyofa none yali abuuza mbu Kyofa togabye yani bwe balitegeera nti eyoyo mutabani w'abalwanyi Kasasiro bagenda kumuli ekiteeza gwewo wonna n'ebirala kakati tukyaddamu kunoonya bifo tulina ekizibu kati kya myezi 6 era ndajagala okugira abantu mwenna bwongo biki temwabika mitwe ekizibu kya myezi 6 ekyo nakyo tukikoze eki tukinaabye mu ngalo ate bangi bagenda kujja nabo balabeko nga betwagenda keggana nga betugenda kawalala ne tulaba Kasasiro mukola ki kubanga kankubulire guno omulembe omutebi ne posti tetukyasuula kubeera mu Kasasiro gwe tuyiwa okimanyi nti Kasasiro oli omuyiwa wa bugagga sente petirivu ezisinga n'omuntu yena zaali amanyi zisingana bino bye mulimu simeke suubula bikizimba hoteli sente eri mu Kasasiro ne lwokuba tetugimanyi kati bannaffe abagimanyi kabajje batuyambeko nze kyefamu kiri ebintu ebi kufuna onzijeko Kasasiro nti abaana bange bafunye emirimu basi kuba kati awo katugenda kuwa bantu emirimu kumpi eki Kasasiro gundi yona value chain ntulide emirimu emitwala 10 ameka yes anti tufuna asooka okumujja ku nyumba yo ku lugiro wano mu studio ti akasero kali mbadde manyi nti oli ku kiteezo already yenna kati ngasse Kasasiro ogassa bajja okukola ekiteezo okumuneketa ate n'ekiteezo ayina ebibye ebivaamu birungi nnyo biki emirimu n'amasannyalaze na biki tebagenda kumukya kumusanyawo obusanya tulina bwe bamukola ne bamukenenulamu n'agira bagenda kumukola mu gaasi era mu myaka nga 25 ogenda kujja otembegwa ekitaka nga olwaweddewo ate ekintu kinene nnyo ekyo ekintu okutandika okugamba nti kibaddeko n'ekyamagezi nti mugenda oba mutandika okukolerawo myaka 20 emeka badde manyi Desemba nga tugeti Desemba ligenda kubattakugambye Desemba tumusibye ekintu kiweddewo tetukyalina bizibu nti Kasasiro uno agenda kuyiika oba tuli ku bunkenke biki okitegedde olwo tukizimba tukisibe kibeeraawo abamu abalina negundi mugenda nagenda mutandika okukolerako n'embaga mukole embaga ez'ebyewunyo nga muzikolera waggulu Kasasiro bagenda kizimba ne buloka byonna tukisibako tulina osibako Bbugwe ziri 39 zonna tulina ozeetoloozaako Bbugwe bwe tusibaka nti ennewe ebireka biwanvu biwanvumu anti tulina okisibako jjukira mukyalimu amazzi agakulukuta amazzi ago ga butwa katino kisibaka abantu baleme kukibeeranga mu buli kiseera then kikulukute bali batekewo bazita ponds batekewo ebidiba mwe bategekera amazzi bagayonje bagatega gende kati gadde katandika abantu gafulume amasanyize bagakoliddi kati bamalo sibagano gaba gakulukuta mulimu ne pipe eza gas ulwa masanyalaze gamwe gatandikirawo bayinza nokola amasanyalaze ne bagamba ekitundu ekyo kyonna kati mwenjo yinga amasanyalaze gago oba bama mwagamiza nokola ko recreation ground nti kalula yagala mbaga mfo kyogenda okupangisa holo ngogenda wali ngobera waggulu olabo kibyumbuluku kanga mwerisa keke sobola bakisiba by the way nagagunya manene nnyo naye ate wenjogerera kati na kino kanki bagambe walwa walala ate wikeere eno yennyini ebyuma biyingirawo ate byo byokya Kasasiro ne bamukolamu amanda agakola mu seminti kati nze nabo benali njagala nenga speed ntonotono kati kumpi bubiri bubyuga mukono ntebe wano gundi buli kibuga njagala kati kiberemu kati banabo kyabalagawa we bali bagana mu kibuga bagana kati kolo eyo era nabyo kati mashini ziyingirawo zitandike abamu nina nabba kugira mbabikise kwabwe embalanga ennyungo omanyi Uganda erina abasajja nga bali awo batunulira batuga nti babeera batega bubaasa bwetugamba bajja bubaasa bonna babikola n'okola n'ekirala kyofa takole ekyo akakana bane mukegendereze tekakole ekyo lwaki bakegendereza waliwo ayagala eyamu n'okuzaala ambulirize mantu sokolida dakiika ziri 13 12 ezibulayo okwongera essaawa 2
ezetero kyalo tukyalina minisita Kyofa Togabye Kabuye. Bannayuganda mbanjulira sabbuuni agenda okubalitako akamunyumunyu ku matama. Sabbuuni eyoza ow'omuti eyegulidde erinnya ennaku zino ali omu yekka bw'ati. Jama whitewashing bar soap atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo alina akawoowo akalungi ate nga tagwerera mangu. Jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula ssente za nsikobuseko bw'ogerageranya n'ebbeeyi endala yonna. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap. Walimu bikanga Lanzo bubble blueberry, Lanzo vanilla spobelly, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabbuuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna okwetola eggwanga. Mugezeeko togenda kwejjusa n'olwekyo bw'onoomufuna oyo ogenda kulaba ebintu nga binyuma. Omuzadde afaayo ku ssomero omwana we lyasaanidde okusomeramu asobola okufuna omusingi omugumu. Essomero lirimu lyokka ye Caring Heart for Children Pre and Primary School liri Masuuliita. Ssomero ddungi nnyo, ebizimbe bya mutindo, abasomesa batendeke bulungi, ensomesa ya kikugu nnyo, ensula n'endisa y'abaana nnungi okuzaama anti twettanira nnyo emmere eri organic ate n'obukuumi. Essomero lya ddene boarding Caring Heart for Children School Masuuliita bali wagazi bulungi, ebisaawo ebiri era batumbula ku buli kitone kya mwana kyonna. Ebisale bisaamusaamu era muteesa. Caring Heart for Children basangibwa Kanzize Road Masuuliita Wakiso. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso bakubire ku ssimu eri noti 753 739 65 oba noti 772 38 83 74. Email eri caringheartforchildren@gmail.com. Caring Heart for Children School Masuuliita, a school with a difference. Ryan Air Cargo bakugu mu kutikka emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai eja group eginese kinomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula. Bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okunga kosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo yagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere. Kati n'ogwo omusuubuzi beeyune onyumirwa empeereza yaffe tasangika. Basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Essimu k'okuba eri noti 7 noti 152 331 oba noti 762 799 885 ojja kumanya ebisingawo. Abazadde munatubaniriza Crane Ball Corner Nasrani Primary School liriza naawo bunnamwaya ku luguudo lw'Entebbe. Bano baatiikirivu nnyo era bakoze nnyo okuvumbula ebipya buli lunaku olukya. Rainbow Corner bakulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala. Abasomesa baabwe balabirira bulungi abaana n'obumalirivu okuzuula ebitone eby'omwana byonna ate bayambako okubikuza. Bateekateeka omwana okuba omuyiiya era omuvumu buli kyakola. Ebiina byabwe matiribo nagennyini ate compound gaggadde wagazi bulungi, abaana bazannya beetaaya bulungi. Abaana beeyagala ne batendekebwa mu art and craft, okuyimba, emizannyo, empisa ez'obuwangwa n'eddiini. Wandiise omwana wo kati Crane Ball Corner Nasrani Primary School. Ebiseera bibyo mu maaso bigenda kuba bitangaavu singa onoomuyisa Crane Ball. Okumanya ebisingawo essimu eri noti 753 360 834 oba noti 772 360 834. Leeta omwana wo kati agunjulwe Crane Ball, ensonga zigenda kutambula bulungi nnyo. Minisita, nga tuli ku nsonga ya kasasiro, ekibuga kiwunya oba okimanyi? Era nabaddeko ne bammeeya kwabaddeko mbeera ze n'abalala mugambe nga baga nti abakulu ndowooza balemereddwa. Baani? Mmwe abakulembeze ab'oku ntikko. Ate bo baliwa? Anti temwaba wa buyinza, butya tebalina budget nti mugende mugule ettaka, byonna biri ku mmwe. Buli division eyo gy'olaba erimu obuwumbi 6. Ebimu ku byo bikolwa kulongoosa kasasiro, okugula myala, biki. Amafuta be bageegulira oba bagajja ku City Hall? Nga mafuta gaaki bagajja ku City Hall. Ku City Hall ne bagasabanga bo tebalina buyinza. Tebakulimba bwankomeredde. Obwo bwe bunafu bwenkugambye. Tebalina buyinza. Anti bwe bunafu bwenkoze eki? Gundi yali meeya we Nakawa. Bali mwezo.
lwaki ye yakola okitegeera lwaki ye yakola naye tubadde nabawona emirundi mingi nga balaajana tebalina wadde amafuta agasomba kasasiro eddeki byonna biri ku city hall mwe musalawo nkugambye ekizibu kye tulina na bannayuganda tubeera nnyo mu kitabo bakiyita ki lamentation okusinga ebirala byonna baba mu kukungubaga ate bwe balowooza bwe banakungubagayo batyo olwo basikowalinge obwo buba bunafu era njagala bannakampala munkolera ekintu kimu buli gwe mulaba alagisemanya akungubaga ali mu kulaajana mubafulumya ekitegeeza tebasobola nange ekyofa gwolaba sifuna ssente ziri awo nti nnyingi kati kankusese bajeti yange ey'omwaka guno milioni 4 budget eyo ne mukama wo beeyonga ggwe eyange ne mukama wange n'abakozi bange 38 milioni 4 yes nga tekuli musaala kakati nange ngende wowo banange nfudde naye nagamba kandaga abantu bano nti ne bwe kiba 10 nja kukola emirimu bokka buli omu kyamukwata gamba nange tufa ate gwe yola kasasiro ate ezo za kacaayi olina okumusupa bukadde bina byakunywa mu kacaayi ate Lord Mayor's budget ey'ofiisi ye Kawumbi Kalamba ya Lord Mayor abakubise emirundi 2.5 kati so tusobola kungamba tewali ssente ne bwe wanaabwo 10 nkugambye akatono koolina sooka okalage ekyo kyenzizemu kasita otandika okukola n'ogamba bagezezzaako biki kasasiro batusombye tebalina gye bayiwa ebyo birala kati olaba ffenna tuli ku kimu by the way ebizibu bino byonna bitandise nti nga 10 ogw'omunaana kiteezo yakola ki yeyabikira naye bwe badde tukola era abalungi nga bakola era ababi babeerawo ku genda okole kati bwe twatandika nti bannange tufunye ekizibu tukoze tutya abakulembeze b'e Kampala for the first time nga balina obuzibu nalaba bebayita babeega abalina choice wali olabyeko ebeega nga alina choice asobiza nti njagala ekyo balumba bannaabwe nalina ate kumala kusituka sebo nengenda nkuba maviewers nga bagati ffe tetwagala kuwulira ekigambo kya kesisi toyogera konze mikwano munsaasire naye ng'ogamba kati gwenda oyogereko ne mukulu munno olabe wabula ne bagenda ne babanyuma naye nze nasituka nenkwata essuuti yange nenjisiba bulungi konze mikwano kokoko bagenda n'okutuuka nga natudde dda nga nze nyaniriza meya timunayinza okulaba ti minisita ng'onkedde ti yasuza obubi omulabira ku nkeera twavayo nakati tuli eyo manyi bye tubabonyabonya abasajja bali manyi pressure gye tubaddeko netukola kakati gwe mbulirayo ku meya we division yonna mu Kampala eyali asutse n'agamba kange nenjogereko ne meya wange ow'Ekatabi oli bwe yatuukayo yeefuula bwefuzi n'atandika neyevumirira nga bo kye baliko nti kati saawa eno kano ke kadde NRM eveewo ne beerabira nti NRM ffe tuli bwana bwa mbaata tuli bwana bwa misota mpola kofu awe resist alina okukola ki so issue si sente era nzisaga muntu ayogere mu Kampala ne sente ne bwe tunaze by the way mukyala musisi Jennifer budget ye yali nnene tebakulimba yali nnene budget ya mukyala musisi yasembayo okubeera ennene ng'agenda milioni 649 kati tuli kumeka ono agenza okugenda nga tuli twakukwako ne katriyoni ne tudda ku 823 kati fonani yalina budget ennene naye yakamubusi yaliko waggulu ne tujja nti bwe twajja covid fena ekitegerekeka awo ne tuddayo mu 4 naye nga budget omukyala yabira mu 3 4 5 baka ku anchifuti lukaga mu gundi pano bibabadde ne budget ennene bw'okomparinga ne mukyala musisi ye lwaki yalekawo ekiri issue kankulira meka buli lwotulaawo olina okuleka ne bweba kiki balina abamu ku ffefe batusomesa nti olina okuvaawo nga watadde buli muntu bw'ogenda bayikulimbako emyaka 10 nga waliwo mukululu issue yakukola
Okay. N'oli omukyala teyalina naye yalina obugundi obumalirivu omutima nga bw'ateeka abaana bannyumizana kati abakolako naye gw'okimanyi nti abaana ku kesisaawo nina ne bayingiri abaalingo naye nga basula batunula nga beeralikira omukazi bw'anaava eno bw'ati n'asalako nasanga akana tukoze tufudde. Okay. Kyekibadde mu kesisi abameeya bakubuulire kikiriyo era n'ebimu ku byengenda okugamba omukyalo ono nti please ensonga zino nkulu nnyo zeetegereze. Okay. Waliwo erotovu abantu tebakola ensi tebamanyina gye bali banona bunonyi muki musaala ne bagenda bw'anaateekayo obudde just n'abeera n'abantu bano n'abasupervising nga n'abeera bw'ati emirimu ujja kulaba nkulayiridde kalule kino ekintu bayi omwezi gw'okusatu tujja kulaba n'ekyenyi mwebuuze ye tuli mu Kampala. Ebigambo bino byogera ne wano amaloboozi tugasigaze era mugasigaze bannakampala barekodinga mu mitima ndikuleetera nkugambe wuuyo nakugamba ndeeta mirako kati iddi wuuyo omuyisa kyamagero Hajat Sharifa kyamagero kize mu Kampala gojja kulaba nga tetagambye nti budget temmala kankulindo nalyo ebigambo byo nonga muganda wange era ndikugamba nti twamulinamu essuubi kulinze nzinja kukukyaza wano kakati nkugambye kati tuli wano ku mirimu amidisiti y'ebizibu byonna kati nsobodde okugamba nti lusi ono bwekutte mu kintu motoka agivuza bulungi mu kabanga kano lwaki nti abantu babadde bakomyewo omanyi kyosobola okukola kukomyawo attitude z'abantu ne balina ne positive outlook eri ebintu kikitawaanya gwegenda kati mu division osange waliyo gwosanga nga tawunikira katamanyina nsi gyalimu oli oyingini atamanyi nsi gyalimu ninga bibalina sinti bibakola bibalina n'okukola bino byonna bipotholes byetwogerako olaboge nti ono abadde mu myezi 2 asinze ababadde mu emyaka toli mwenkanya no nkubuli nze ndi objective njogera ekikyendaba kuba nkirabyemu ow'emyezi 2 asinze ab'emyaka kubanga tukole kino nti ye kino olaba otya nti nagamba naye mumpa mukasapoti wano mbantuuse wano nawe nofuluma noga yes naye ate mu bizibu bye tulina obiyutivu katulaba ono omuwala Dr. Zalwango Sala ndoza ebyobulamu ndoza Kampala yakafuna kati gwe bayita director w'ebyobulamu omutuufu bawana mijja ne beerabira emikadde nedda abaddewo nze kati nkubulira ti wenda iruka ati de tu n'omubuuza era ye bwe yali nga ali mu kasekita ke ka health ng'amalwaliro ga gundi ga KCCA gonna mu bizibu ebiyitirivu gabadde gasiko walingira waggulu kati avuddeyo tumugamba wayi sisetulako okuva mu ddwaliro otandike n'okulabako ku mbeera omuwala asula bweru kati kitegeeza senga tufuna akola butassa mwoyo ne tufuna ekifo enkya uyu Kasasiro omwana omubuuza nkuleetya nti anze minisita mumpe nze munyambe mumpe site mbalageko one week ng'ekibuga kiteredde Zalwango so kati njagala bameeya saga kuddamu kulira ku muntu akaaba mubayigayiridde kasa tugenze mu 2025 mubanfulumize mutegera abo balemeddwa okukola eki mu kibuga nosindika omwana ku ssomero tomuwadde peni na kitabo bwalimu okusoma nti ate wira akaana byolinawo ebitono kale obadde oyagala ebitabo 4 nkwaddeko 2 tandika nyiga omwo omanyenda bwe twawandikaga nofunya olupapula eno maasi eno notekayo sayansi embeera netambula twayitira mu mbeera yemu naawe tobimanyi oza byali byangu era bwe ndaba bayisekambagandese temumanyi nza mwe typical resistant embeera yange banteeka eri nembanga Ssaabasajja ati batraininga kabaka ne basuula eyo minisita Kyofa emabegako mukamaawo yategeeza ensera byategerekeka bulungi nti mwagula ettaka ku kyalo Buyala mu Gombola y'e Muduuma disitulikiti y'Empigi era nitugezebwa nti ezimu ku nsimbi ezaali ziteekeddwa okulabirira kiteezi ezimu ku zaakwatibwako okutandika okugula ettaka eryo mwasasula ettaka oba mwatwalya NFA kuba abe NFA bagamba nti ttaka lyabwe mwagula mwawamba lya NFA. Thank you. Ekibuzo kiri twagula tetwagula ttaka temwagula tetunasasula ttaka batulimba tetunasasula ttaka naye ng'enteekateeka ey'okufuna ettaka yeeribaddewo
kati obuzibu obuliwo saawe nakati wetukedde mu miti tugimazeemu essaawa nga mukaaga kuba omanyi namanya nti bwe tunadda onayogere noli katugindire tugenda mu body room konze mwe people tugende eri mu ministry tugende mu water tulabe era Honorable Beatrice Anyoya abadde akiyalinga olukiiko n'atubuza ekizibu kyammwe ki konze ekizibu kyange ti ettaka nsobola difuna buli wamu by the way naye nandyagadde ettaka eriri mu kilomita 30 waaki okuva mu kibuga olwa distance okuva mu kibuga naye nsobola okugenda mu Bende nsobola okugenda Luweero naye no bitusayo DSS anti kyobala n'agamba fine naye mugane kirabika ettaka eritwetoolodde wano mulabika mulimu olugambo lwammwe so tukole tutya twabadde tufunye ettaka ate mwe mugamba lyaffe n'abantu bagamba lyabwe kofa minister bano abantu bagende beetegereze n'abantu bange kale oba luli ono atugamba ffe twetegereza bambi twali tukuze nga lirise emitenda gye tuwoza emituufu wakebera kooti yasala bagenze basaveyinze buli kimu nga tuffe tuweza kiki kituufu konzenze buli kimu kyemmanyi kituufu era kutandika okukola kobo ffe tukyemulugunya ko ffe isoke gavumenti musoke mwemulugunye kale mukibuulire NF egamba erinawo yiika 2-3 noona agamba alinawo biyiika kati tubagamba mugende mwetegereze nze sinagaana ate nsobola obbawa nti sifuddeeyo naye nze wali natandisa emirimu gyange mwasenze ne kalitonsi w'abantu si w'abantu wa muntu eyatuguza nabadde ne ssentebe Musa oyo naye akulimba ssentebe we Muduuma namuwulidde naga nti NFA yakwata ettaka n'eriwa abantu ne balizinga balimireko emiti kati ne musende emiti gy'abantu ba bulijjo nange nina ekibira kwennimira emiti naye okulimira ku muti ku kibira kye NFA tekitegeeza nti ettaka lyange ontegedde bulungi era bo kibalumiriza era ettaka lye NFA kati kyemugamba anti awe waliwo obuzibu bubiri kwekugamba katuddeyo kubanga bulijjo bwe tuba tugula ettaka n'akatamiivu k'okukyalo okabuuzaako kekatera okumanya ebituufu okimanyi ekyo kakati katuddeyo tubuuzeko ku butamiivu bw'okukyalo k'Emuduma nti abaaye wano muwulirayo ki naye ffe ebiwandiiko byonna ebitulaga bitulambika nti ettaka lya mwami Luwaga si NFA naye ate litulaga nti tulinaanyiganye ne NFA kati NFA egamba nedda omumwe nnyini mwemuli eryange kati tubagambye mugende buli omu ajjako ekiki berula ensalo ekimpo bwe bagenda okwerula ensalo bali bagenda mbu ate ffe tetwagenda ko ffe ate mwaliwo ate nga muli mu kooti bwe bagamba mwembi mugende mwaligeze mwena ne mwetegereza ko ffe isoke olunaku lumu terujaliza envunza zaki nyama bagenda okuva n'enkya ffe ku Mande batuleetera alipoota tukanyiza lino lyoli na lino lyani eryo no liyita wano eryo liri kufa it is okay empiga n'empiga tetulaki simanyi tewala lujja tewala lugga koffe kati banne katusoke twete ffe katusirikemu emirimu gyaffe mu ennaku 2-3 mumalirize bwe tulaba nti ono ddala Luwaga mutuufu nga tugenda mu maaso NFA bwegamba nti nedda wano si wange nze saagala kukwata ku kigambo ky'NFA kuba saagala ttaka liriko musaayi musaayi azini kyentegeeza saaga bizibu kuba eyo bye twagoberera era wenjogerera kati tujja tuka we tulaga so kati mubatadde NFA ne Luwaga bagende berula entenda NFA n'abaffe ku wano abakesisi n'abalandisi ne Luwaga naye agiye berula empinda bwe bakanya nti zino zange it is okay bwe bakanya nti ettaka lya NFA it is okay ffe tetwagala ki neffe bye tulina bitulaga nti ettaka lya mwami ani Luwaga tetulinayo ekigamba nti ate no NFA kubanga ebyapa kooti biki ate high court ndowooza ate bw'oba omusango guvudde mu high court wabeera embeera ogamba nti mpozi ng'oyingidde ate supreme court ndowooza ensukkulumu kubanga etugambye nti ettaka ly'abano kachiri gye bali ekyo kitereze kiveewo era actually Honorable Beatrice abagambye kati mwe mututawanya ono nze njagala ttaka kuba nze bagee banna nze njagala wenteeka kasaso namwe bamubayo n'akataka akeri akamayinja ke mwazira mu kampi nga bate bwe mwetereza wano era bweteekanga ng'era bampadde era nzireyo ab'empigi bemulugunyako ssentebe Kakembo musangaga nti baagala kutuleeta kasasiro waffe mu mpigi tebasoose na kwogera naffe tetumanyi tugenda kumufunamu tutya
tumanyi bagenda kumukwata batya mubatwalire ekizibu kyekiteezi omuganda wa wano olina omubuuzaako ndowooza bano beerabira okubuuza ku bakulu bannaabwe temwasuze mutya naye ensobi eva ku ki eva ku bakulembeze baffe ti abakulembeze baffe ebintu bino tola nti tubonaabona n'ettaka tubonaabona ne kasasiro bo baasirika babivaako balinda kyova yaleesa jopango mwabibajjamu ate tutya waliwo ge baali bagambye nti road mayor oba mayor gundi togenda kunoonya kino ebyokunoonya ettaka mwabibagobamu aniya mubagamba nti byammwe bya tekiniko simanyi nankani ekintu kiri buli ovasiya ate ye akola golabirire emaali y'omukulu yakola bulewoki genda road mayor tugambe nti bwe naabadde ngenda ewaffe e Kabungo waliwo ettaka wano ku ploti gundi mujje mulirabeko eneringa mmere yagundi yalumbe eti nataka baali nakola ki aliya neka kati abakulembeze balemeddwa okugenda okubeera part of bali mu doyi so ekyo tukijjewo naye kati mwami Kakembo naye mutuufu mu bukyamu ate district land board eyo erina omukono mu kyapa kya Luwaga so kitegeeza alina kyamanyi naye kyakasasiro njagala bannayuganda muleme kweraliikirira nabagambye mumpe emyezi 6 bino bye bali mu kasasiro bebe nnyini bajja nakujja okutuula awali banywerewo ne kacyayi nga tebamanyi nti balina mu kyuma kikola kasasiro so ekyo saagi ntiyagadde ate kyokubiri tone bagamba tonyooma simanyi oba togira tuvumira kyezinze enkuba etonya ku muliraano ate oluusi olwaleero kiri wange enkya kijjawuwo mpigi terina weeyiwa kasasiro era senge badde nawo mbadde we mutwale enkya tebalina kati ate empigi kibadde kimu era mbakubanga wa empigi senga kati kino nkirwanyisa nnyo nga nkisapoti nga kijje nange mbeeko nekyenkola mpigi mukyafu tebalina we batwala kasasiro naye obwo mukulembeza atalengera bijja myaka 3 ali ku lwaleero njagala kalulu mpigi terina gyeteeka kasasiro katono nnyo katukame tusimu oli ku Manduso ampuliriza Manduso kuli tukyalina minisita kyofa togabye Kabuye muzzukulu wa Kasujja mwana we Nakaseke ate minisita Mbeze wa Kampala tunulira ensonga ez'enjawulo so kati Kasasiro ali mu kibuga yeetumye mu bifo eby'enjawulo bagume n'ekivundo no era bamukolako bambi bamugjawo era wano we nandyagalidde abakulembeze bonna bameya 5 omanyi Kampala ali breast ayina bameya 6 abasajja bwaliise eti enjasa biggu naye bino byebintu mufo kyokufaayo bane temukakkana ebyobufuzi bujja kubeerawo abanaabirawo ne betunasiibula tugenda basiibula kikyusagala mukyeraliikirire naye mwali badde mugamba tukusiibudde tutya wakirekawo maaka nti nagula ettaka egundi abantu baligamba nti omusajja oyo yatuyamba nga tuva ku nsonga za KCCA senkulu w'ekibuga Kampala omupya n'omumyuka we ntanda kijo basibirira no abo bakimanyi ebintu bibiri ebizibu by'e Kampala bye babasoosowaza bwe banaabirongosa Kampala oba mu mazzi byeyogeddeko ebina enguudo obutale kasasiro akyo 5 amatala ku nguudo yes n'emyala bwe banaakola ebyo ebirala byonna biwedde ebirala biri just pozi n'okulaba nti kakati Kampala obutafanana nti ebitundu bya Uganda birala tulina bannaffe abakyali mu mbeera embi bangi abawejjere era n'enteekateeka parish development model bagyongeremu amaanyi eyo yebadde ekoze ekyo kyombeebaza babadde ekintu kitambula bulungi kuba njirambula house to house ng'olaba embeera ebadde ekoze eki kati ekirungi twali plan oba tuli mu nteekateeka nabo gyenjagala batandikirewo bajustifyinge wakiri ffe batuwe miliyoni 2 eza buli muluka eza parish development model bakyukemu kubanga ffe abantu baffe baki banjiko okusinziira kakati ebyo ebirala biri nnomo ekyokera n'enguzi eri nnomo anti awe mbadde nzija nti okuggyako obuzibu balina okukola balina okutandika okulwanyisa enguzi naye oyo ye mwesiga aliwa Sharifa oyo mwesiga ajja bagoba naddala okutandika n'ekitongole ekiteesiteesi ekya physical planning okitegeera kuba ekyo ye kazaala bulwa kiteekerateekera ekibuga ekyo ye kazaala bulwa naye beewale nnyo okuyingira mu mizannyo gyaffe egiriwa egy'ebyobufuzi waliwo natwadde mu nteekateeka bikulembeze management kati beewale nnyo politics anti bakolera ku saidi yammwe tebakolera ku saidi yaffe bakolera saidi y'abantu
basavinga abantu bewale era lumu nabalabula nembalabula nga bwe nalabula onagenze ntite mugenda nga waliwo gye bayita abazungu bakiyita having tea or in a bedroom kasita banakkiriza ogenda mu kisenge n'abantu abamu bemmanyi olunga bawedde nga nabo batusiibuddeko balina okumanya they are there for the people basavinga abantu ebisigadde babiveeko bagati mubesigamye kusaidia okudda mu gundi abamu bagala nnyo okwetaka mu butaala omukozi tabeera mu butaala ezo ensonga z'ebyobufuzi bazindekire tujja zikandolinga nze n'ajati wange ne mukama wange ajati mmeesa bo babeere mubiri ate basavinge buli muntu equally Lord Mayor ayina ebibye ebimukwatako bye tumuwe amafuta ge ennyonyi zaalinye naye aleeta accountability kubanze nina obuzibu naye nti sikyasobola mukiriyalinga olw'ensonga ataleeta accountability gyaba atambudde. Tuli mu mwaka ogusembayo ogw'ekisande kino ekya 2026 ekibuga tusubire ki ekyenjawulo mu mwaka guno ogusembayo? No, tewali sigamba tusubire ki ekyenjawulo gwe ekibuga musubire nti enteekateeka zaffe zonna ze twatandika zigenda kugga kati musubire ebintu bibiri kilomita z'enguudo ezisukka ebibiri tugenda zibakwasa zibye mbadde nguudo mbi simanyi lunaku tusiba mu galaji ebyo mubiwonye nti byonna nate tebakyakaaba natete wabi nyingi zikyali mbi tugenti kalekaleko nina kilomita 1500 kati ku 1500 bwenzijako ebibiri mbasikoze obusenvu ate mukati mumpe kubanga ate ebyo ebibiri ate bwe tunagenda okuyingira nga tulanzeeyo ne kilomita endala 5 kati lafule bye kilomita 2.5 jakwa tubikoze. President yabasubiza 9 kati tuyingidde so tususseewo tukubisizaamu ekyokubiri ekibuga musubire tujafuna ya amataala nga 15 nga gaaka so tuongere emirimu ekyokusatu obutale bakatuwadde wadde kakyalimu obuzibuzibu nti mwajjudde nnyo okusinzira akebusege naye tugenda kutandika enteekateeka ezimba obutale obulala akawusafi tukategekera abantu era emitwalo 2 akeggaba akekamwokya awamu nake buli buna nabo tugenda kuba tukola ki tutandika omulimu ogwo okubazimbira obutale so era ndowooza wiiki ejja kati tugenda okumaliriza enteekateeka eziranga obutale obwo era nabwo tubulange bubeere nga bukola so bantu bajja funamu ekirala ebyokwerinda musuubire 100% ekitete tujja kikubaganya ku birowoozo n'obumulumu buno obulimu obw'abaana bano abakola ofujjofujjo obwo bwana bwawako bukubakuba emiyembe obwo nabwo tujja bukola ki tujja bulongoosa birala muli ate musuubire okuva nti buli omu ajja kubeera n'eddembe okwesimbawo convincing obulungi abantu yajja okukola naye mukimanye bw'oba oyagala onatambuza bulungi ekibuga olina okugamba abantu tinja kukolagana ne gavumenti eya NRM kuba yegendera okuddako kati nja kukolagana ne gavumenti eya NRM bamba mwagambeko nekyofa waabwe tusobola okutambuza ekibuga ne percentage nti muba mugimanyi okutuuka obudde buno abantu bagenda tuwa kuba kati by the way ekintu kino kikyuseemu nti eggwanga lyonna kati litandisa okugamba twakola ensobi kale mwabana abafunye omukisa nga muganye okujja mu NRM mumuje mukolagane ne NRM tugenda kwogerako ku kalulu naye okonyeko ku nsonga y'obutale abebusega si bamativu bangi ku bo baga nti akatale mwakezanga NRM era mukavugira kati mukola ya kibiina mulina ba agenti bamwe abe NRM era mbo kukayingira olina kwesiba 2 n'abakulembeza abambalozezaako akebusega ekizibu gwe kyali abantu abatundira naddala flow ya wansi ey'emidaala yali nnungi ndowooza obuvuyo bwava eno waggulu ku buduuka omanye ebyobutale obusaabimanya nnyo nze nali ndi mukuzunga nangu waliwo mukamaawo bimanya nnyo yadumira naye nga KCCA yeri mu control yes kati ate bali betulengera waliwo omuntu okujja ne yagala okwegiraagira mu ngera bw'omanyi omuntu abamu naye nga KCCA yeri mu control y'ekintu ekyo era ndowooza bagenda streamlining kwanda batuuzaako awo nga tugenda mu nnaku awo ne bagamba abayi mutereeze kino na kino na kino kuba obuyumba obwo buli lunaana kireka bwe bwaleeta ovuyovuyo naye eno wansi abantu batula bulungi naye kyennaku kyemmanyi
by the sinagenda nayo echembadde ngokuza nti ogenda yudyo labe ekituufu no ngenda kugendayo ekyemana ku kyemmanyi nti emidaala nga bwe gyategekebwa ate gyabadde abantu babadde bangi okusinziira ku midaala mitono ate nze ekyo kinsanyusiza nti abantu bwebatoolera ekituufu banguyirwa naye ekizibu ekirala ate kyali ku bantu abataali mu busegaawo abajja ku lunaku lw'okugaba emidaala bagamba nti omuti gutugwiridde engombo gye bakozesa era ndowooza bajja kuddayo kubanga lisiti eri yali emanyiddwa basooke bakwate ku bantu abalina okubeera mu busega then bano bwe banawafissewo emidaala gigabirwa abalala. Tugenda mu byabufuzi 2026 asonze ogenda nakaseke. Yes. Lwaki tuze Kampala? Ate nze banzaala Kampala. Omanyi ekyo kyekimu ekintu zibu kye tulina bwe baba bakuzaala Kalungu gende okulakulanye ewammwe Kalungu. Kampala mulekere nabo abaawa Babe Kampala. Babazadde ku city center. Baleke bano ba Uhuru ba Abe Mukibi babeera. Naye ensonga y'ekyo ninamu ensonga zange era tuddeyo ku miramu agya Ssaabasajja. Nti Bannayuganda kati okay bannawano njagala mulonda abantu abo abanaategeera ensonga zaffe ez'ennambi. Okay. Ekyo mukitegedde. Ate temuteerera bano nange ekyokubiri mulonda abantu abanalooza ku nsonga z'abavubuka. Okay. Kubanga ekigambo ky'abavubuka kikulu nnyo. Ekyokusatu tulonde oba tugeetanire ebyobufuzi nga twewamu ku kitiibwa n'empisa nazo nkulu nnyo. Ekyokuna temulowooza nti ensi egenda kukomala olw'emirembe mikulu. Emirembe mikulu abamu tulina eddembe lino nti muzaaliddwa obutafanagana wakati waffe nimwe mwe bato bange nawe nga mwoli mwe muzaaliddwa ku mirembe gya mirembe temumanyiyo nambeera sabasaba ebya sabasaba basanga zaggwa temumanyiyo na kigambo nti oba n'omuntu asulako ebweru mu nsiko naye nga teyeeyagalidde wabula nga n'ennyumba ogiresewo ng'ekyamanyi oluziba ne mudduka mu nsiko ng'ennyumba osobola gisibamu misana nga mukyalaba bulungi wabula obuziba ne mudduka muki timwebimanyi. Era ne boolaba abantu wano beeyogeza ne beekalakaasa ne beeyogeza kino olw'okuba bino tebabimanyi ne bwe mba mwagala obbitegera mugendeeko wali e Somalia mutegeere embeera nti tulina ekyamagero totutiisatiisa mbabulira mazima era mujja otegeera nti tulina golodi mu NRM government tandise tutiisa nidda anti temubikuliddemu kati abaana mwenna ba myaka 36 temulina kye mumanyi va kuba ino nobino amabujje naye temulina kye mumanyi nti n'ensi naye ffe bebatekanga ku mugongo kiraba nti muluddewo nnyo muluddewo nnyo kyofa era nenjagala abantu abasobola okwawula ebituufu. Ensonga nezo uzaali nkulu nnyo nze kati nze tunanyika nozifumiitirizaako awamu n'okulwanyisa obwavu awo ate gavumenti ya NRM ekikulembedde nnyo okulwanyisa obwavu kwekati tugamba tulina ebitundu 3 ku buli 100 bantu abo emmere bakyanoonya akamere ka leero muntu bw'aba awona ng'amanyi nti alina emmere y'olwaleero n'ey'enkya ng'ali sure nti asobola okulya omwezi mulamba at least yabeera yaddeko ng'omu by'omuki kati zaawe njagala bannabyabufuzi wabula bino ebirala temutiisatiisa abantu mubiveeko. Baani abatiisatiisa abantu? Obamanyi? Wano waliwo ekizibu wano. Olaba juzi twali mu kereziya neneewunya natulira omuvubuka wenti ng'agamba Honorable Nabakooba oyogedde mujja tuwa emirembe sirabalabako nga mukwate ku baana nupo naye tunakavuka naye ono akimanyi nti ayogera ne Senior Commission of Police. Okay. Nenga akimanyi nti ayogera ne Minister. Nengamba yayi Mukama Katonda President nga watuwa emirembe mingi. Abaana bano balijjawo eddembe lye tiyale musabire NRM ebeewo kati njagala bannayuganda mwenna mulowooze ekigambo kimu ti NRM eno naye gwe walabyeko ye mwana okikkiriza nti bingi bitambula birumira mu biseera naddala ebyokulonda abantu bangi baggwebwako emirembe abantu bangi batulugunyizibwa bannabyabufuzi bangi batulugunyizibwa ne baziyizibwa mubiraba ebyo oba temubiraba mugyemalako
bantu bagimalako babe nyini. Yes, anti omuntu agenda nazuka n'alowooza ensi ekomye leero nowegira tewewaka nnyo seggwanga omanyise koko bwekola nogamba katonange enzisi ebintu bikwata mpola anti kuliko olusi embeera ebaawo nevirako abantu waliwo embeera eyinza okugamba nti kakati embeera enyinzi kandeeteekemu ekiso neetera bonamu olusi muba ku bunkenke ne muti abantu abamu ti mama bwe tunaamuta n'agenda wano kinaaba kita kati nze nga ntambula nze nga sibeera ku bunkenke okimanyi nti n'omuzindalo guno abamu bagutya okujja lwaki gulaka waguba ati bazalira mu budde buli waguba olwaleero mbadde nnyumya ne minisita w'ekitigumu eyo ava ekitigumu era ne tubyogerako ne mugana naye gwe wali mu opposition naye olabo naga why at least ne mugana imwe ffe twamala emyaka 5 nina kati ndabo olutalo lukyali mu generation gye lwayitamu naye wammwe kyali kitya yanga mwana wange leka muzeeyi agira abaawo bwanzezeemu tireka president Museveni agira abaawo buli omu wali wala birenjuba n'omwezi ati kati saawa eno tulina ebintu bibiri kalula ova wano n'oyogera bingi ku muzinalo wano nodda wali nodda ewuwo neweerabira okukola akasente enjala neekuluma ekyo kyekirumira kwa kirungi omusajja najja n'ayogera bingi wano naye nga n'akasente akola ki kati eyo gurupu gyeri ate eri yeri n'akasente naye neemanya bwe naagenda bwe nti nesibeera eno bajja kugamba akasente nja kulekerawo okulya oyo najja era wabalaba nga n'omukulu omu abagamba gundi ngenda kujjako obuwagizi bwange abo bamanyi kati ate eriyo abataagaliza balala saagala ya munnange ezaale ki nga kati abo bebasinza okuliita effujjo bannaye tuli bubi yavuga V8 mpenko nibagivuga nga oli bubi tomanya otya alwanirira balala ng'obijja olwanirira ani nga wazijjawa nti neyira bangi tuli bubi alina obuwumbi buno buli mwaka katujja ampulirize Madu Soko dakiika 26 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekyalo tukyali ne minisita Kyoffa Kabuye tutambula mpola mpola nenjagala kubajjukiza Jana Herbals company eyakola Covidex ekulira Professor Gwange okutuusako eddagala epya erikoleddwa mu butonde bw'ensi balina eddagala ly'okukolola naddala ekifuba ekisiiwa asthma ne allergy mu bantu abato mu baana bato n'abantu abakulu balina eddagala lya ulcers prostate asumbu w'ennyo abaami pressure sukaali amagumba agaluma naddala mu bakadde n'eddagala eddala lingi nnyo lyakakasibwa National Drug Authority eddagala lino lisange mu bifo bino Wamanga Nansana ku 5 okulira na Sam's Crisps Nankulabye ku Bitaala okulira n'akatale opposite Hajj and Hajj Restaurant Nsambya ku Kereziya Bakatuliki Namugongo nga wakava ku Catholic Church opposite Angelino Hospital Mutungo Kunya opposite Mogis Hotel Mukono ku Centenary Bank Ntinda kumpi ne Eliana Hotel opposite Kigowa Fort Potro ku Wooden Building Kasese Road bakubireko basobola n'okulikuweereza wooli obumanya ebisingawo kale ku noti 772 noti 347 ojja kumanya ebisingawo ku lw'okutumbula omutindo gw'empeereza yaffe Mirage Tiles yategeeza bakasitoma baabwe bonna nti bali mu kuddaabiriza edduuka lyabwe lisangibwa ku 60th Street Giyara Plaza okulira n'ofiisi za National Water wabula amaduuka ga Mirage Tiles agasangibwa ku Bugolobi Chinatown opposite Uganda Bati mu Lwana Road Magule okuweereza buli kintu kati w'okisanga omuli tiles sanitary wear adhesive grout n'ebirala bingi nnyo ate nga n'emiwendo bongedde okugisalako okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 754 43 45 66 oba noti 779 89 3 99 era ojja kumanya ebisingawo Honest Estates Developers Limited basaba ku estates zaabwe empya balina 3 empya Gaza Chiwenda phase 5 Mabombo phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku lw'ehoyima omuli Nansana Bujjoko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo
Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 phase 4 Necessary Rutabe Expressway balina Estates Namugongo omuli Namugongo Sonde Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasanyalaze, enguudo nnungi nga n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala era abakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan Roundabout ku Mankesho Building omwaliriro ogusooka. Westgate Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima. Okumanya ebisingawo essimu eri noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73. Minister nga tuva ku nsonga zino ebibuzo wano waliwo ebize bingi ku simu wano WhatsApp n'ebirala byenjagala tugendemu. Nenga tumaliriza lwaki ndeesemu ensonga ebyobufuzi nti tusimbudde era bwawulidde oba kumalako omwaka n'obwa Ssekukkulu bonna nga busonga ku byabufuzi. Tubeere n'enteekateeka ez'emirembe katandika okukebera enkalala z'abalonzi mu mwezi guno nnaku z'omwezi 2 okuzza obujja enkala n'ebiringa ebyo. Nena obadde okiraba kyogamba ebikolwa ebibeeramu abakuumaddembe twalaba ku bantu abakubiddwa amasasi butereevu nga bafa abamuga bayise ku mitwe n'ebirala bingi bano temugenda wano atona atuuse ebyo tolaba nga ebimu biswazaamu anti kyenkugambye nti si buli kimu oba si buli omuntu emmere ejja muwoomera naye ninamu oluusi ekigambo kigamba nti gwe kyolina okumanya beera muti owangaale omuti babeera baseka ng'omugumu bakaaba lwaki mwe muteekawo embeera y'okutiisatiisa omuntu atye buti aleme kukola ekyo kiri mu ddembe lye no abantu bakola by the way abantu baweebwa obuyinza okukola ebintu byonna ebiri mu ddembe lyabwe naye nze kyemmanyiiko mu bintu by'obululu mubeeramu abantu baluzinga reasoning abantu abamu nkiyite okay simanyisaaga kigamba nti ntegeera naye reasoning ekola ki ndowooza kitegerekese kuba saagala kugamba kigamba tuwagambe yatuvumye baluzinga reasoning okay kakati olina okubeera ng'oli muntu mugundi nnyo mukakamu nnyo okusobola okontrolinga pressure gundi eyo omuliro ogwo n'ebbugumu akoko kabeeramu ate waliwo nabano abakola mpoomye nalunga bakamanda bawo okimanyi mwe babeeramu kamanda be ate banandaba batya abo nabo gye bali okay be baluzinga kaliike ngambye nti abantu beerabira nga owaayi so kati nensaba abantu abo ababiri bwe basisinkana temusobola kutambula bulungi ontegedde bulungi buli omu yebereremu kati gwe tokkiriza kutuuka kweyo mbeera okay tokkiriza senga temukkirize kutuuka kweyo mbeera mujja tambula bulungi ne bw'ono oyagala okutuuka kweri embeera ezenkanankana n'ebisikire zikola kisenge ku kisenge tosobola muliro ku muliro viveeko anti omudusi wabeerawo kiremya awaki bwani yagamba bw'otobeera nti lameka singa sinze ensi egenda kukoma ani yakulimba kite gino buno emyaka gino 5 egitambula nkirekere ekyofa bikuli ibi wano waliwo Richard Matovu agaye nti amalala gakulembera ekigo ensonga nyingi Lodmeya zabadde alwanako okugoberera amateeka katusabe zigobererwe okwewala ebiseera eby'omu maaso nga tewali bawonsobye erivaako kuyiwa nsimbi z'abannansi nga tebagoberedde mateeka abadde ali ku ttaka eriye bujuko era ge mateeka ago getwogerako senga otyo ye ate Richard akyogedde bulungi senga twete tugubira mateeka senga naye wayodda kasasiro da okay hida ono agambye nti omulala wano Haji Makolo Kavuma agambye nti nsaba mukulu Chofa atubuulire ayambye atya abaana bugabo Abdel ne Nema beyaboyedde mu motoka zaabwe kuba kasasiro atuuse okutulwaza kolera mu Kampala. Makolo Kavuma kati Makolo mutuufu
naye wano we ŋŋambidde nti eriyo abantu abaagala okukola kabandabe kati ate oluusi pulezidenti alina kyatugamba logiki kubanga kakati osooka n'obuuza kizibu ki kye tulina emmotoka ya Nabugabo ekoze mu kyango ki genda okwate kesisye egamba Nabugabo tijjawo kasasiro y'omutwale wa kati ye bw'ogitwala ddala oba okozesezza logiki logiki kyovula nze njira n'abaana abantu simanyi bano ntera nnyo bala aba physical planner ne bagenda nga bazimba ne bakwata omuzimbi omuvubuka poota eyaza okukola emitwalo 2 olunaku omutwalira kimukomera nannyini kizimbe Kalule tumulabye eyalagidde bano bakole bagambye tekyo ekizimbe okiraba Masengere nti Kalule yakizimba naye tekirina pulaani nti atuusanze kyofa aweereza omusenyu awo kitangire omugenzi Tambaleyo yagambiranga nti Ngalabi genda onoonye Kalule omugyeyo gyali omutwale bano bakakyeri bakyofa bazze okuyiya obulamu bagambe aya nyinyi mwene mutokapa simple kati Nabugabo bayambye otya logiki tebalina tabo era bagenda bibawa ebyo bye tubaddemu kakati saawa eno golina omuntu okukwata ye KCCA Nabugabo talina mutawaana onagamba nyanze Medex ndoza Medex waneebuyala Muduuma minisita kyofa mwebaza ogugwe ogw'okuzannya katemba e Kampala agukoze wakambibwa ati tiye minisita akyasinze okuzannya oba biruubirirwa oba bibadde biriro bya mukama we naye Muduuma batwesonyiwe enkulaakulana tetwagala yakasasiro kati n'enguudo zange ngenda okugulima Muduuma paka gondi alugobe za Kampala Metropolitan alugobe ate si by the way kifo ekyo tekirina bantu tekirinanye bantu tebakulimba era ensonga kitwanoonya yiso kyabonaabona tugamba tunoonye ekifo ekitaliiko bantu ate kyetugenda okuzimbako Bugwe emogera kuzimba Bugwe yes okwetoloola zonna obayika bina byonna nga tubizimbako ki kakati gwe oyo Madex ne banna abalina endowooza entonotono onoonyayo ki nze byange biri eri munda ate era nkugambye sirina budde bwakuyiwawo kasasiro nteekawo kyuma kikola ki kimulya mugenda kumugaya bugaya tumugaya tumugjewo kakati ate ye oyo yennyini talina mulimu atunulidde ogwo mulimu kati gyali kati ayogera ebyo kuba yagala awulikeko ku CBS naye enkeera yajja okusooka okujja ngera teyeyita na Madex nga yeyita Muhammad Sambode onagenze kayiwa Kosima ndi kyesiiga kwendi nnyo minisita kyofa mundabire omusajja oyo mwagala nnyo akoze nnyo mu nkulaakulana ya Kampala oyo bwatyo bwagambye mundabire wekyesiige wafeeri Abraham Kafeero nsiima mpeerezaayo abakulu beebale kujja Kalule Michael agenti honorable muwe enamba yange mufunire ettaka ettuufu ebujuuko nga ne NFA erimanyi ne president alimanyi oba mpeereza namba ya honorable oyo mutuufu atuwe enamba mugamba tugenda gifuna era giwandiike oyo bw'aba ebyo byenjagala kati oyo ayogera siba bano bamadex abawoza simanyi biki oyo ayogera singa abantu bonna bali bavaayo nti wayi naye wamma wange ye Sewuunya Kalule Maiko Sewuunya agagenda kuba wettaka enamba ngenda kugikuwandiise wano bwana Lameka bali kutuweereza nze Sebaggala Richard Kyannamukaaka ow'akabi ndi mpuliriza naye tusaba minisita batukole ku luguudo lw'e Nateete naye kisusse Nateete ki Nateete main yawo Nateete main tugenda mukola Nateete luli mu Yunura naye lufunnyonnyo lwakwa muli mu mmotoka nnene lwazze mu Kampala balubaddiza bali tuddiza kuba ate ye Anko Jeno Katumba ali mukola luno Nateete nakawuka bishe oyo kasenge onagese bonzera mmeka tubuulize mwami Kyofa lwaki bayiwa kasasira ekyengera nabiziza wakati mu bantu ekiretedde ekivundu ekingi beerabidde ekyagwa ekiteezi oyo kati asooka nenye meeya w'ekyengera Mathias Walukagga
kuba oyo abeekyengera be bamuyiwawo era nawo twali tumanyi nti nawo waliwo dumping site konza stop it okay wagaye mwamirame kwe bali kuweereza namusiza minister Lubulwa simwezikira Lubulwa Ivan Munyendo kyembuuze ebyuma ebyakasasiro binagasa Kampala yekka oba n'ebitundu byaffe ebirala Masaka City meya ye meya wayo meya Namayanja yatuyita nadda era abantu bangene bakola feasibility study nabo tugenda giteekayo kintu kitambula mpola nendwa kwa kyayagadde nnyo bo Bannayuganda bazibu balogo bono kijire nnyo nga bakiroga nage kangave ekirimya Masaka City Minister Chofa agambe nti basiba Bugwe bagenda kuzimbawo hotelo zaabwe ndoze ekiteezi nti fe twabakwasa Katonda Kafere yagamba kiri kutuukako olimbuliro olulala naye kakiri mutuukako ekyenge Masaka City onage nti ekizibu kya KCCA yetwaha ekizibu kya KCCA abakulembeze bangi nnyo mu luzungu n'akateekawo leadership overload Minister babiri Lord Mayor Executive Director ba RCC ba Mayor bani naga nti n'obukulembeze bujja kulemererwa nsabira Hajati Sharifa Allah amulungamye bambi musoke twaha ali busukuma kati akoze ensobi tamazeyo bakansala binankaaga munyo abakulembeze mususu obungi amamesa amangi tegesimira bunya mu kizibu kya Kampala era ekibuga kinene naye senga abakulembeze fenna wadde oba bangi oba batono senga fenna tukola ne tubeera mu layini emu etegerekeka naye ne tutakola nkola mpoomye kuba kati ekyo si kizibu ekizibu kati kya KCCA si kizibu ky'abakulembeze bangi kizibu kya nkola mpoomye buli omu ayagala oba nasiwa mukange buli omu ayagala kwetega kwerabisa kulabisa oli doyi ebyo bibabeeramu ate nammwe abantu mwe mulina ekizibu muleeta abakulembeze abali munansi wa mukange mufo kyokuleeta abakulembeze abalowooza ku bantu batugamba n'enguzi nyingi eremesezza ebintu bingiwabaganyako birowoozo eyo y'amaanyi luli waga nti Hajati Sharifa agenda kunyola emikono abantu abali enguzi simanyi era ekizibu kyaffe kye tulina yayise bulungi ebibuuzo ekizibu ekirala kye tulina nti fe abakulembeze bw'oteegira n'ogamba era abamu babuuza naye ono muyayi atatikkula yabaaki revolutionary tokola ebyo Salongo Kidongo ku Soya agambye nti awo minisita mutuufu eddembe oba omuntu tineyambulira abantu lwakuba muyimbi oba okuwemula abantu lwakuba abitabise naga nti n'eddembe lye lisusse eriviriddeko abantu abamu okumala gatwala amateeka mu ngalo naga nti poliisi eyambe eggwanga ku buseegu n'embeera esusse eva mu beeyita basereebu mu ggwanga naye poliisi nga tenayamba abazadde sooke tukole omulimu gwaffe n'ebibuuzo ebirala bingi njagala kubuzaako sawiya namwanje obeera kajja nsookolera Wakiso nkubuuzizaako nyage nti atumbudde awuliriza Minisita Chofa awuliriza Greater Kampala Metropolitan Sawiya namwanje akolera Wakiso ku district wekajjansi eyo Hajati Saka nga tuwumbawumba kikebula 17 nga tuwumbawumba Hajati Saka awompereza no message ngaga nti Minisita tayogedde ku nsonga ze Wakiseka contract omu China ebbanga eryamwewa lyaggwako ayagala kujjayo bintu bye sente mwali mu kuzimu w'okumaliriza omulimu ogwamutikkibwa Wakiseka ekituufu contract oyo tebannaba musasula bulungi naye ebimu ku bye tulina what the to do's mu mwezi guno naddala ndoza tutuloba lwakubiri ati nabyo bijjudde ate bino eby'ettaka byaleesemu obuzibu nga njagala tulaba sente akyatubanja meka tumusasule tutya abantu b'Wakiseka bagende nejjukira akatale k'Ewakiseka ke kamu ku butale obulina okuzimbwa kakati challenge gye nina n'akatale k'Ewakiseka mbagamba temugatta mandwa na muki amugugu era nawulirako amaloboozi nga gava k'omu ku bakulembeze awo mbu bagenda gamba abantu b'Ewakiseka nabo bawambewo bateekewo simanyi oba batunda engoye oba biki ne mbagamba nkwegayiridde saagala muntu agenda afune ebisago nja kukwata oba babadde bakuwana nze nja kusiba no nja musiba Ewakiseka waba makanika
bw'oba omanyi nti tomanyi kukwata spanda n'osubulula omupiira gw'emmotoka tokwata mpale zo n'ozirege ewa Kiseka ndi paticula. Okay. Nkwegayiridde tosalayo oba otunda bunyaanya genda obutundire mu wino. Tosala waaki Kiseka kuba ewa Kiseka waba makanika balagala kutekayo batembe bagira batekanyiza bakoleyo ki toga tamando na migugu ewa Kiseka likawonga waaki era ke kamuko katali mu program muntekateka GKM akalina okati okuzimba n'enkyabuuza ewa Kiseka baagala kuzimba batya ngeri ki bamakanika kwana abasajja baagala kolera mu open space tubatere obutezi kishedi kuba omusajja azimbye bulungi wansi. Okay. Tutekewo obutezi bikondo tubaterewo bishedi batandika okukolera omwo baligala bazimbire maduuka agasipeya ate bazimbira maduuka olw'emmotoka bazikanikiddewa anti otekewo space kuba waliwo nesede y'amaduuka wansi. Kati so kyekiri ewa Kiseka mutula ddi nabo mukanye ku nkulakulana yawo no weekend wozininu kandabe Monday program yange bweri oba kaninde mukama nga amala okudda tuke tukwataganye ensonga bulungi. Hajati Mr. Hajati Mr. ali kugundi ku bazita liba. Ali kugu asiliba sorry bazita. Ali kurugendo kuhijja. So kakati ulamu lusiramu njagala akoleki bwana akoma otutule bulungi tukakoleki. Okay. Tukanye. Kakati ekyo kyewa Kiseka tekina tabu naye waliwo n'obutale bwe tulina okuzimba ng'akatale ka Usafi era ko weekend ngenda kulagira abavubuka baffe twayimirizaamu nga luwe bizibu bingi bikitu kyali ne Busega bagende bakole sensasi y'abantu akakatenda ko batandika ka design nga tuzimbe kwa tusuubidde omwezi gw'omukaaga we guwerera ate nga okuzimba obutale kokola ki kutandika. Okay. Kyobula nakugambye tulina ebizibu bya mirundi ng'ena ti abantu bana bakyali ku kino ng'ate tukubawo kino kino kaffe president yabitulagira bigwe. Okay. Era sina bwe mu reporting nti mukamange ekisanja kiweddeko ng'obutale bwo watugamba mukamba ate tunazimba n'akamu tekisoboka. Okay. Wano waliwo Nalunga Veronica agamba nti minisita nga bakyanoonya bwe bayiwa kasasiro wabuze omunaggana gwaleese okutandika okulya kasasiro w'ekiteezi lwaki tatandikirawo ono ne batandikirawo okuli ono ava mu Kampala agenda ekiteezi nga batandikirawo okumulya. Nalunga mutuufu lwakuba nti ekigambo bwe tukikozesa si bwe kiri naye senga bannayuganda era baali nga balina okukaanya nakati saawa eno senga kasasiro twamuziza dda ewa ekiteezi naye n'okyogerako ogenda kulanga banvuma kubanga tulina weyeekanya ate nga ekigenda kati saawa eno okukolwa nti kikyasobola n'otwala ttani miliyoni endala namba ey'akasasiro. Okay. Ne tumubika ne tukozesa ezo zonna yiika ne tumubika kubanga ekiseera ekifo nga bw'onogamba nga bw'onogamba katutuume ettaka ly'ekiswa ne tulibikkako oba katutuume ettaka fe abakuba ku bloka ne tulibikkako ne tutandika atwakolanga ebyokero yes tugenda okwokya amanda tuteekamu emiti ne tubikkako ettaka kyekyo kyennyini ekigenda okukolwa okiraba kibeeraawo naye waliwo abagamba fe kyofa n'oyo kasasiro tumulya kasita mututeeramu omupya. By the way Kampala saawa eno ng'oggyeko ebizibu ebirala waliwo ebimu ebikyali shosho ebyetaagisa eby'obuntu bulamu waliwo abagamba abantu babwe tebabalaba abo amaziga gakyali kiteezi yalwadde ideal place okuzzaamu kasasiro kijjalibadde kiteezi lwakuba nti entambula n'entegeraga naawe ekyalimu doyi ate ffe mufo kyeffe ng'abakulembeze twali tudeka bannaffe katusooke tuzimbe ebbugwe ono. Okay. Tugambe nti okay abantu baba basasudde baba balesigaddewo no problem naye ffe tuzimbe twawula abantu kuki ku kasasiro eyo step 1. So nsobola okuyingira munda n'enkola ebyange mba teseetaaga feeling z'abantu ekyo yali step. Bannaffe wali gye bataala batwagamba ne tuzimbe bugwe mangu tulina abasajja baffe abasobola tuyambako aba SFC ne bazimba ekintu ekyo mu wiiki emu nga bakimaze ekiggwa ne twawula abantu ku kasasiro eyo step naye bavumyeze ne batulira ne nga leero mukama Katonda okumanya n'okutegeera nga kuzibu nga mbagamba ekintu tuzimbe bugwe. Okay. Era manye ebiterera ne buno obusente baliwo tuzimbeko kifensi
kati kyangu nnyo mundu okugenda ne tukola ki nemukola ebyammwe nemutekayo machines ne mumuzaayo ne mumugayira tumugaya ne tukola buli kimu nga tolina muntu gwotantaganyiza tebakuwuliriza okunvuma bananga abantu sirabanga ku bantu bavuma Mukama Katonda abantu bewa kiseka bavuma naye nga abanvuma balina mu Amerika baluzungu ngamba ya nawe otyo okuvuma nali sitya naye ate baaba abantu b'ekitezi bavuma b'ekitezi babe Kampala oli falumbachi b'ekitezi bo bavumanzi oli falumbechi kalabe no neje tuchi akasimu akati bamvuma nengamba oyo kanga nobeera n'abaana abato kubanga baligamyo ye taata waffe bavumanze nange ne omanyi bakuvuma nawe ne weetya ekina ninga issue tuzimbe abali obubinyu babasasule bagende as simple as that tutangire lwaki kitu kiguza president namugaa nti tuleme kutawaana n'eri ezeri tutereze wano yakirina naye nakugamba ekizibu kyokka kye twakola NRM bazadde bafaabwe kye baakola president ne banne kwe kugamba ne bazza obuyizi eri abantu dembe lisusse era nze ne babunjazikamu waliwo byensooka ogamba Saddam kuddamu kuwuliriza gwokimanyi Kalule twagala ozimba ekkubo gwokimanyi omanyire eddembe olabe ekkubo ly'e Najera olaba eriri obubi Najera kiwaatule kira olitegedde ekkubo eryo okimanyi tutambudde bulungi ne tusanga omusajja yazimba n'amafuta asijja nagoogera kwabe nagogera tubajaga uyo atutandiseeko naye ng'ate yali namukulembeze munene munyo ne tutukanaga nze temuyisa wano tractor zammwe nagaana yene wono ire ne mukiyita muga nekkuba erijja wano fakiti nkeebuuza bulijjo katale keebusiga waliwo akatundu awo kemutaakola yagaana lwaki ako temwakakola baagaana wali aganya bwe wati omukulu yagaana ate oba na foreigner abo bananyini gagundi ago abatuna bimotoka baagaana temukwata kikomera kyaffe eno walungi nemutulekera akagga ekyo NRM kye yatukola ate munagamba ki ate lumalanga muza omusajja batufuga bubi ebyo oyinza obikola eri gyotegedde eri mukona mukasonda era twagamba musajja mukole mubiri mulekewo oluguudo luna lufa because of that kanya kalyawo kakko katono nnyo teziwera na mita 10 kuba 2 baagaana temukwata ku kikomera kyaffe ate onoddamu eki tomugamba munnange vaawo wano kitegeeza genda ate bano bannaffe baga eddembe ly'abantu baba baganyisa ring road gye bayita kyebando otambula lwo mita waliwo fuuti nga 5 waliawo ovuga emmotoka yo bulungi n'okwebakobaweesogera nanyiro yagaana ate ne bayomba temuna kuba liri senga kale mukolawo ate nanyini yagaana mwaga tukole tuki kiki kyeweevuma mu Kampala ekyo kyokka ebbanga lyobadde nga minisita era lyokyali nga minisita kyekyo ebyokola bikulema omanyi okola oluguudo olulungi kyovulaba nebaza Ssaabasajja naye basinga abantu obaki tetukoppako tuba tukola ring road nze saawulirako nakintu omanyi twagenda bugenzi wali mu lubiri kofe bannange enteekateeka badde bweti mutereze baithe nemiru tetunagimala kwa twagamba badde tuteekako amataala tugenda kuteekako okwetola olubiri lwake batugamba mutereze netutereze emyala kati butala gukagega kulaki saawulabayo obusibu ninga ate nga tetutadde mu 10 wadde neki wabula just bafumu nenaku bazaali 3 omukulu omutanda yagambye it is okay nzakoko kakagambo kali kakola ki kamala saala bakola mu twagaberera agamba naye bannange wadde mutanda yakkiriza naye ate mutukole n'emiti netugitema bannaye tugenda simba emirala it's okay twagala ki naye abantu n'omugamba kino kigasa ggwe era ekyo kyokka mu butuufu kyenja okukola okwennyamira mu Kampala bino ebirala biri no muba ovuma mufunye ne ku mukisa bali tebalina gwe bavumako
eryo ddembe lyabwe. Naye waliwo ebintu nti reasoning nti twagala okukola kino kigase Kalule kigase Kyofa kigase ne Musoke naye nugaana naye nga ekkuba eryo liisa abantu emitwalo jjukira abamu balinako n'amayumba gaabwe gabapangisa. Katubadde n'omwami omu bannange babonyabonyeze eno abanaku eno omugagga ye bamulese. Prime Minister n'agamba mu kimenyere saawa eno temuntawanya. Kwegamba ate ekyokubiri kyeneeva mu Kampala buli kintu kyokola mu Kampala nti kesise ekikole kisibira wa mulamuzi ali ogwo olusibirayo emisango gya kekise munange janguwa nze neewunya n'abantu okimugamba nti kooti zirwisa emisango ogwa kesise ogutwalayo Kalule leero negubusalwa ku Monday by Wednesday by Friday nga judgment ewedde. Kesi sisasula bilioni 7. Dry sentence. Teri kujulira. Nogamba ye. Bwaki bya kesi sebyanguwa. Abalala ngeba mu koti nga nulira nti omusajja abadde mu koti emyaka 10 ebya kesi segolopa bulopi kesi senjangu ofuna judgment. Toyanziza nnyo minisita kika tusigazza ntono nnyo naye nga tumaliriza nampuliza njagala kujjukiza Vati Gardens zana ku Suna Road eri kutusenya na opposite Lifeline Hospital ekifo ekigenda okukumalako ennaku. Osanyuke mu byonna balina accommodation nga rooms nsufu nnyonjo nga zibulungi, gym erina instructor batendeke, balina steam sauna ne massage rooms, balina ekisaawe kye bayita TAF ekikozesebwa abantu ab'emyaka gyonna okukola dduyiro n'emizannyo emirala. Vati Gardens Hotel Zana Nyanama erina restaurant efumba emmere y'ekinnansi empoomu ng'oluwombo naye bonayira Continental akawungeezi otuulakawo mu Gardens ne bakutuzaako ekyokunywa kyonna ky'oyagala. Waliwo omucomo ogw'embuzi oguwooma okuzaama ne kamyuzika akawomerevu nga bw'olya n'ebyokulya byo n'ebyokunywa byo. Gwe n'anoonya w'otegekera emikolo ng'embaga kwanjula graduation, birthday, baby shower, meeting z'embaga n'endala zonna. Genda ku Vati Gardens Hotel Zana Nyanamaawo balina parking nga ziddala era erina n'obukuumi. Vati Gardens Hotel Zana Nyanama Road opposite Lifeline Hospital kekafo ak'omutindo. Essimu erina oti 7 8 8 95 oba noti 756 22 7 9 nkujjukiza ne Lubiri Nabagereka Primary School mu Lubiri Emengo bategeeza abantu mwenna abaagala abaana bammwe okusomera mu Lubiri Nabagereka Primary School mu mwaka guno nti interviews wona okuwandika abayizi kugenda mu maaso buli lunaku. Bawandiisa abayizi mu bibiina byonna nga batandikira ku nursery. Essomero liwa ebyenjigiriza biri ku mutindo era liyigiriza abaana okukozesa kompyuta ebyobulimi n'obulunzi omu n'ebyemikono. Okutuuka ku Lubiri Nabagereka Primary School yingira mu Lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo ng'okozesa omulyango ogutunudde mu Ndeeba. Essimu erina oti 782 75 62 44 oba noti 753 79 49 3. Minisita kusibula bena Kasuku bandabire. Ekisooka mbeebaziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuyingira mwaka era mbasaba nga bwe twabasaba nga muyituyingira omwaka nti bannange okuyingira omwaka kirala n'enteekateeka zo z'olina ndala. Enteekateeka zo zonna zikwase Katonda ate ekyokubiri gondera gavumenti ebiseera by'ebyo mu maaso biwangaale kubanga era ne Bayibuli tugondera abakulembeze kubanga mu bakulembeze amu mwe muli Katonda bwe mulabire ekitiibwa kya Katonda so mubagondere enteekateeka zammwe muzigende mu maaso. Enteekateeka zeezo ebirowoozo byonna by'olina bijja fuuka bya muwendo senga obiteeka mu nkola. Tuwebaka nabyo tuwulire omulanga gwa Ssaabasajja yatukubiriza ensonga 12 n'ensonga 10 yatugaa tulwanyisa obwavu ate ne tulime emmwanyi ozikwata ensonga nno zonna ezo nziyi ndimalize so okulwanyisa emmwanyi okulima emmwanyi kikulu kijja kugoba obwavu mu makaago. Mwettanire program za gavumenti kuba ekyo kyo Ssaabasajja akikutuleetera kyaggwa dda parish development model gyali emyoga. Mwettanire enteekateeka za gavumenti gwofunemu ssente bakuseera takwazika n'omweyogereza okutakuseeza kaki kayanzi bannammwe bano bannaffe batugamba butono biki bo bafuna miliyoni 5 6 bavuga emmotoka zemutajja na kufa nga temuvuzeeko. Kati ffe tutende kutwetanire ya gavumenti ate tuzifune mu bwenkanya temusosula bantu. President ajja bannange ekyo kimunyiiza gwe buli muntu Uganda ina abantu miliyoni 4 mu 5 nabyudde mu kusoma bulungi nnyo wano
milioni 45,900 nezigwamu. Kati abantu bonna kwabo abeetaaga ndowooza ng'oggyeko abatonga milioni 11 oba 15 abantu milioni 3 zonna muziwe biweereza. Regardless oba okkiririza mu ki oba okkiririza mu kyekikulu bannayuganda. Tuyanziza nnyo mukama abankumira ddala ab'Nakaseke mikwano gyange ab'Ekiwoko ab'Ebutalangu ab'Ewakyato ate n'essaza twakakiiko ennaku zino ennaku ezo wano ab'Ekito ab'Ekikamulo mwena mbaagala nnyo mbaagalira ddala nange mwebale kunjagala era ffe ensolo yaffe kweri ate ebyaffe mubimanyi si byakweyogerera toyanziza 26 tumwagala toyanziza nyampuliriza nkusibulidde wano abagenzi okusinza olunaku luno kya sabbiiti ennungi Katonda abeere nammwe mukyala Musumba Olivia Kwagala atuse